Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asinkanye abakungu b'ekitongole ky'amawanga amagatte ng'ensinkano eno emanyiddwa nga National Food System Dialogue ebadde ku kisaawe e Kololo. Ababulidde nga Uganda bw'erina ekyobugagga ky'emmere nga kiva ku nkuba etonnya emala obulungi ssaako ne sizoni ebbiri ez'okusiga. Traditionally, we produce 2 crops in a year. Not many parts of the world can do that. Mwami Museveni abuulidde abazungu nti bannayuganda kati bamanyi okukozesa ettaka ekyongedde ku bungi bw'emmere nga naye talimibwanga gamba ng'obummonde kati alimibwa mu bungi ne bafunako obuliibwa n'obutundibwa. But with the opening of the world, we become aware that you can have food for home consumption, but also food for commerce, for trading. Alaze obuzibu bw'abantu abatematema mu ttaka n'ekigendererwa ekyokulitunda naddala nga nannyini amaze okuva mu nsi. When the head of the family dies, the land is fragmented in smaller and smaller pieces for inheritance. This means that at some stage you can no longer economically produce some of the crops. Ategeeza nti ekizibu ky'ensigo nakyo gavumenti yakisalira amagezi omuli okussa ebifo ebikola ku ndokwe z'omulembe ebya National Research Agriculture Organization NARO mu bufunze nga biri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli Kawanda, Namulonge n'ebirala. We have got very many research institutions for all major crops where the research institutions have developed for us the good seeds. Abakulira ebifo bino nga bakulembeddwamu Grace Munanishe babuulidde Pulezidenti nti ebifo bino bikolera ddala bulungi era nga bannayuganda bafuna endokwa okuva gye bali. Namulonge, we will get maize, we will also get beans. You will also find high quality cassava cuttings. Pulezidenti Museveni amenya okusomozebwa kwa mirundi 11 abalimi kwe basinga okusanga omuli ekyeya wabula nga kino kyo gavumenti egenda maaso n'okusalira amagezi okuyambako ku balimi okufiira ebirime byabwe nga bayita mu kuzimba ziddaamu. Okusomozebwa okulala kwanokoddeyo okutawaanya ennyo abalimi n'abalonzi by'ebiwuka ebirumba ebirime ssaako n'ebisolo era ng'ategeeza ti ensonga eno baaginogera eddagala kw'ossa n'okusimba emiti egikwata empewo nako kugenda kutandika. That's why, for instance, we are developing the anti-tick vaccine. We have the vaccine already, our people have developed it. It should be funded for the cow to be vaccinated, and then it kills the tick. When the tick comes to bite the cow kills it. Ayogedde ku bbula ly'akatale k'ebirimibwa kuno n'ategeeza nsinga mawanga gasesera kuzimba enguudo gamba ng'olw'eggaali y'omukka okwetoloola ssemazinga Africa abalimi n'abalunzi tebajja kufuna buzibu bwonna kubanga okusobulagana kujja kubeera kwangu. So persuading the people in Africa to understand the issue of one African market without borders is very, very important. Omubaka w'ekitongole ky'amawanga amagatte mu ggwanga Susan Ngonji Nomondo annyonnyodde nti kino kye kiseera gavumenti okuteeka ssente mu kunoonyereza ku by'emmere n'okukakasa nti bannayuganda bali emmere ennungi era emala. The entire UN family and I are really looking forward to the new commitments and plans emerging from these food system discussions. Uganda, as a country, under your guidance and leadership, will today make bold statements and commitments to transform food systems